Akulira ekitongole ky'ebyenguudo ki Uganda National Roads Authority Allen Kagina akulembeddemu banne bwe bali mu kitongole kino okugenda mu kitundu ky'ebunyolo n'ebitundu ebirala gye bagenda okusima amafuta okulambula enguudo ezikolebwa okugenda okuyita emmotoka ezitambuza amafuta. Bano bakumala eno ennaku nnya. Bano batandikidde ku luguudo oluli mu kukolwa okuva e Kakumiro, Buhimba Nalweyo. Oluguudo luno ng'emmotoka ezigenda okusomba amafuta mwe zigenda okuyingirira mu kitundu kino eky'ebunyolo. Tukitegedde nti omulimu ku luguudo luno lwakatambulako ebitundu 51 ku buli 100 okulumaliriza, wabula nga wakyaliwo ebitundu ebimu ebikyalimu okusoomoozebwa nga batuuze bagamba tebanaba kuliyirirwa. Ekimu ku kitundu kino waliwo n'omuntu asaba obuwumbi 9 oluguudo okuyita mu ttaka lye olw'okuba mulimu olwazi. Hanyuma bambalawo tooyi baitu endi bagamba nti tujja gisasula ati nyina wakuteeka tooyi yenju abaana bakusobola kuba mu luguudo ndyakikulu kujja kuteera olukoba lukumalaho evaranda ate layini eyo niyeroho bagenzi bange muzeyi Kagoro muzeyi Yombo layini eyo nanfu na bizinesi zikafa nalwo oluguudo luli haigulu kyo akulora bati ffe abamu wajjamu politics emabegaawo kati nga bakwata omuntu omu ng'ate mwenna muli ku layini emu ono ne bamusasula oli ne bagamba gwe towagira gindi gwe tebakusasula. Naye bwe nabiraba ebintu ebyo nenkuŋŋaanya bwino nentwalira mukyala Kagina azze agenda kubimalayo. Itwe tuyitiriza tugagamba nabo aho muhanda mbareke bakore konka tubanze tubafure murijeho. Minisita omubeezi w'ebyebulamu ate nga yakolanga omubaka omukyalo wa Kakumiro District Robin Nabanja agamba nti waliwo abakulu mu disitulikiti eno abeekobaana ne banyaga ku batuuze ssente ze babalirira ng'ono agamba amateeka gagenda kubakolako. Aba CCC basasulanga abantu ate ku woteri classic eyo woteri yaabwe bamala basasula wali ng'abateega ku wano ku gate nti gwe jangu wano bagambe chairman LC5 ayagala milioni 2 gwereeta zino gwereeta ziri so babba abantu era tujja kubakolako ng'obuyinza bulagira. Akulira ekitongole ky'ebyenguudo Allen Kagina kimanyi bulungi nti waliwo okusoomooza okusangibwa abatuuze abatanaba kuliyirirwa wabula nga n'ensonga agamba bagikolako ng'ekitongole. Okusingira ddala olunaku lwonna tubadde twogera ne abantu abakosebwa emirimu gyaffe betuyita project affected persons bwe tubanga tukola emirimu tugula ettaka naye waliwo abamu abagamba nti mwatuwa obusente butono oba neiba mwamuwa nyingi nze ne mumpa ntono ne batugamba nti amayinja bwe tubanga twasa amayinja contractor bw'abanga yasa amayinja gonoone ennyumba zaabwe ate nga tebalina wakulaga ne tulaba nti tulina okulaba engeri gye tubafunira we tubateeka. Oluguudo luno lwalina okukolebwa mu myezi 36 wabula tukitegedde nti olw'ekizibu ekyagwawo olw'ekirwadde kya COVID-19 contractor gwe tutegedde nga ye China wuyi ayongezeddwayo omwaka gumu okubanga omulimu agumaze. Juma Kiriya, NTV, Kakumiro.